يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bannange tubebaza okubeera nti nno mukyekumira ku support Islam in Uganda nga mulaba ebigenda mu maaso wano ku mpewo zaffe eza support Islam in Uganda, era nga tukomyewo mulundi ogwokubiri nga tulaba Jamal Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam. Tuli mukulaba bulungi bwa Nabi Yusuf okusasira n'emirembe ebya Allah bidde gyali sibo ekitiibwa nga tukomyewo. Twagala otuyambe tulabe omusajja omwami ono afuluma atya mu nju, muvubuka ono ayambibwa atya, Allah mutaasa atya mu kufuluma mu nju, avaayo atya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ebyafaayo bingi ebyogera ku nsonga eyo, era bw'ona otunuulira obulungi bwa Yusufu bukunnyonnyola bulungi ku bulungi bw'abantu abali mu jjana, kubanga ebintu byonna byakyuka omuntu byali badde ategeera. Obulungi bwa Yusufu bwakyusa ebiki, kati baba bakyali mu kwesika bwe bati omusajja n'akomawo. Kati mu kwesika kuno Yusufu yamba biki, omusajja n'akomawo. Kati mu kukomawo awo Yusufu ava mu migwa ng'amaze okugaana n'okukolera omukyala kyagira ki kyayagala. Kati Yusufu bw'akomawo bintu bitereera, mukyala yayogera byayogera. Kati abakyala waliwo abaawulira omukyala nga bamanyi nti mukyala wa muntu waki wa kabaka wa kitiibwa. Waqala niswatul madina, Allah atunyumiza nti abakyala b'omu kitundu ekyo bagamba batya, mura'atul azizi turawidu fataha. Oyinza okuyamba n'obulira bagamba nti omukyalo w'ekitiibwa ayagala atya akaana akakulidde we annafsi. Abakyala abo batambuza olugambo baali mu nsi ki? Abakyala abo baali mu nsi amwali Yusufu alayhi salatu wassalam, omwago ekikolwa ekyo. Kati ekiseera ekyo naamwe emanyikiddwa tujja kugiraba insha Allah, nja kubeera nga nginyonnyola bulungi etulaga mu maaso biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kati tutuuka ku bantu olwo baluseesaamu. Omuganda wagamba nti nno osindika agize ki amakuta ajja kulwa kutuuka ku ttaka, naye bw'aba ali waggulu ayinza okutalantuka natagira ki atatuuka, naye naali asitamye ayanguwa okutuuka ku ttaka. Kati ne balungirayo mura'atu aziz turawidu fataha an nafsihi, omukyalo w'ekitiibwa yekwata akaana. Kati akaana kali akakulidde wuwe teyamuyita narajulu, agamba nti wallahi obwagazi bwamezi omukyalo. Obwagazi bwo balowooza buki bwagazi kituufu bwali bwagazi, nga balowooza nti omuntu bwakozeeko ekintu muntu wa bulijjo, nga buno obulungi nabwo tebabuligira ki bayita fuluma mu nnyumba Yusufu tebabumanyi. Kati falamma sami'at bimakrihinna, awulira eŋŋambo zituuse ku ki kyalabaga nti omukyalo w'ekitiibwa akola eki, akavubuka fata yakayita nakafata akavubuka akakulidde ewuwe. Allahu akbar, mukazi atuswazizza nnyoni, bakyala tuswadde. Kati falamma sami'at bimakrihinna, naye n'abawulira ti kye muliko, fa arsalat ilayhinna, nagamba mugende mubampitire. Kati n'abayita, ng'okuyita kuno kwabayise tebamanyi kiki kyabayitidde, ategese buli kintu kyonna, n'alaga nga wali omukolo. Kati bw'alaga nga wali omukolo, subhanallah, ne batuulamu mukomukulu atuyise. Kati nawa kulla wahid minhunna sikina, nakati bane mutegeke ebyokugira ki ebyokukwata wadde obwambe bawaate bakole biki bategeke omukolo, naye nga si kye kyali ekigendererwa. Ayagala kwejjako kiri kye bagambye nti omukyalo omunene nk'omunene turawidu fataha an nafsihi, ayagadde akaana yekwatira akaana akakulidde wuwe ekibaagala bajjewo, naye naga nti nja kubalaga kiki ekibaddewo. Kasita nabo bakyala nganze ekinnuma kiyinza okugira ki n'abayita ne bajja ne batandika okukola emikolo, n'abawa kulla wahidi minhunna sikina, buli omu n'amukwasa akambe tugenda kugira ki kutegeka bintu. Kati Yusufu ali mu nnyumba n'amugamba nti ukhruj ilayhinna, genda oyitewo bwoti okomewo oyingire. Oda
bamala bonna batudde falamma ra'aynahu akbarna Allahu akbar bebamulengera bakuba enduulu akbarna kitegeeza nti bagamba Allahu akbar kuba enduulu kino kiki ma hadha bashara ono si muntu in huwa malakun karim ono kiki eno malayika ate yekiki eyekitiibwa ono si muntu si malayika zino ezabulijjo size ezabulijjo ma hadha basharan otayinza kuba muki in hadha ono malakun karim eno malayika yaki eyekitiibwa lwaki tebawana muzungu tebagamba nti ki kagambe kyo kikulaga nti ebintu byali biyitirivu obulungi bwe tebalina muntu kubayinza kumulaga muntu nti omuntu wegindi la abadan tewali bo bagamba nti malakun karim balaba mu bantu teri alina bulungi bwani bwa Yusufu so kati nga tebalabanga kuki ku malayika ne balaba nti obulungi tuyinza kubawa ne mu bantu balaba nga tegiraki teriyo muntu yenna so n'omuddugavu wafu wafiri ku muganda bw'ozaala omwana nga mulungi agamba omwana mukirungi ngaki ono muzungu yennyini omwana mulungi nga muzungu bamanyi asembayo obulungi muki muzungu yaga nti ali mwana yazadde kizungu kyereere oba mata naye bwe bagamba nti eno malayika karimu olw'obulungi bwani bwa Yusufu so nga ate obulungi bwa Yusufu tabira kye bwenkana ku balungi bw'abantu b'omujjala okakasa kitegedde tebalina bulungi mu bulungi bwa Yusufu buyinza kwenkana ku bantu b'omujjala sokolinde seka mu bantu b'omujjana otegeeza naffe mufa bali babagenzeeyo oba just bali abaliyo ntegeeza nti omuntu yenna ali bayingidde ejjana obulungi bwa Yusufu toyinza bugeraageranya kuki kuba senga tugamba omuntu w'omujjana senga ajja kuno ku nsi teri ayinza kuddamu kufumbirwa bwaba musajja teri ayinza kufumbirwa ng'alinda musajja w'omujjana n'omukyala w'omujjana senga ajja kuno ku nsi teri musajja ayinza kuddamu kugira ki kuwasa ng'alinda ku mukyala w'omujjana alinda kufa agenda abasisinkana olw'obulungi bagira ki naye Yusufu talina kye yenkana kati abakyala atugamba Allah subhanahu wa ta'ala wa qatta'na aydiyahun n'engalo baazisalako ekiki so nga tebabakubye empisa ebasanyalaza njagala akasumaali aba akagiyita kakusaana okuba enduulu naye Allah agamba nti qatta'na aydiyahun emikono engalo baagira ki min shiddati jimalihi olw'obulungi bwa Yusufu wallahi engalo baazisalako nga tebawulidde bulungi balaba luvannyuma nga engalo zirewazeewa luvannyuma nnyo nga Yusufu amaze kuyingira ti engalo zisazeeko tinawo zisazeeko min shiddati jimalihi olw'obulungi bwa Yusufu alayhi salatu wassalamu omukyala bw'amala okukiraba nga bazisazeeko n'agamba nti fadhalikunna alladhi lumutunnani fiihi oyo gwe mbadde munnenyeza nti namukutte kati engalo ziriwa zenaku zikiri naye ate mwe mugizeeki mugiseewo kitegeeza nti otono omukyala yali awangala naye ye mugumu nnyo era ekiyitiridde alina imaanyi ate eri hayi awamu n'okuba naye yalemererwa n'akola ebitagiraki ebitaliiyo naye bali engalo baazisalako n'abagamba nti dhalikunna alladhi lumutunnani fiihi wallahi kyembadde munnenyeza bamuyita omukyala omwonoonefu olw'obulungi bwani naga nti bane ekimbadde munnenyeza nze abadde awangala naye mumbaliriremu akaseera ako konna mwolumulabyeko just lahadha kaseera mwesazeeko ngalo singa mukubye enduulu hasha lillah ma hadha bashara in hadha malakun karim eno malayika yennyini si muntu otayinza kuba muntu ono Yusufu alayhi salatu wassalam abo nekyo tebalabanga kuki ku malayika naye baddira obulungi nabutwala ku malayika nga baga nti mu bantu teri ayinza kubeera nga mulungi ngani nga Yusufu alayhi salatu wassalam ku nsonga eyo mbadde nsaba buli yenna ali gy'oli mu bannayuganda mwenna ekintu kye mbadde nsaba okubakubiriza kiri bwe kiti omukyala yenna muve mu bintu byakatemba simanya nze mpangisa ne muvubuka bwati tusula fembi mu nyumba ebyo bintu kalamu fari tebiriyo kubanga teriwo okkirizibwa kusula na mukyala kuba omukyala bw'atabuka ate yaba muki aba mubi nga bwe tulabye ekyatuuka ku nabbi Yusufu alayhi salam kale n'olw'ensonga eyo abantu mwenna bambi okubeera nti muddira abaana bammwe mubakulize mu bantu byotamanyi okulize n'omukazi namwandu ali awo biki okwate omwana wo muteekeyo amale emyezi emeka ajja kuvaayo nga kyononese mvubuka bambi nga yononese waamuwala ng'otadde wasekeyombekedde kukakananga omwana akoze eki akononeseeko n'olw'ensonga eyo mugiteeko nnyo obwongo buli muntu yenna gy'oli sebo ekitiibwa olina kyoyinza okwongerayo okutubuulira ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu tusibula abatulaba nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu
atuwa ekyokulabirako era n'atuwa dhamani oba n'atuwa obwesigwa obw'amaanyi titujja kuba balungi kubanga ekyo Allah yakireeta kugira ki kutulaga batugamba nti ayina nisifu y'obulungi bw'abantu baki bomujjana kati obulungi gundi whole number yonna enzijufu eriddawa eri mujjana kati gutulaga nti Yusufu yasembayo obulungi gye buli Allah bwakutegekedde nga betujja tubula kakati kiba kitegeeza nti omuntu alina okugumiikiriza ekintu kyonna ekiba kikuguddeko gamba maadha Allah wekinjiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala wadde otambula ku street omukazi najja nga yenna yeyambadde bwereere ensonga zeewogomye eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala kyokkola nti omukyala yalemererwa okugira ki Allah n'aleeta omusajja mu bwangu n'akomawo ekintu kino kireme okugira ki kireme kubaawo kubanga Yusufu omukyala yakola byonna possibilities n'amuyita n'afukamira neyeegayirira n'ayogera mu lulimi lwonna Yusufu abeeko kyagira ki bulinga obulungi seeka bulinga toyinza buyinza kubunyonyola omukyala nga yatabukira ddala kyokka ate nga musajja muki wakitiibwa naye olwokubadde obulungi buli Allah bwe yateeka ku Yusufu fitina kyali kikemu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yesenga olwali ajja n'ayita mu tawuni olaba abakyala bonna baggwayo mu butale n'emmotoka zitomera n'abakyala baggwayo mu butale n'emmotoka ne zitomera abantu gwatulabye nga lwe bazisalako oli ayinza okudda gundi ku styling n'avuga ng'alabye ku Yusufu olaba omuntu teyawulidde nti engalo azisazeeko fama baalu ng'abadde atambula avuga buvuzi motoka abantu tabakoona alina n'ofa otambula obutambuze tomusingana ng'ayingidde mu nnyumba omusanga atomedde ennyumba ng'ayingidde mu nyumba omuntu bamugjayo bugi nti omusajja atomedde ennyumba abadde atumira Yusufu naye fama baalu lijimaadu ljanna ate obulungi bw'omujjana bugenda kuba butya yensonga Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta omusajja nga yasinga obulungi n'atabuleeta ku mukyala omuntu asobola okukuba ekifaananyi olaba omukyala akutte omusajja so wali olyaga nti omusajja alina kukwata mukazi naye Allah yakireeta ekyo kitulage nti obulungi bwali buki bwasukka n'atongerayo ku bakyala bali abaali bawaata engalo ne bagira ki naye gwe olwali ogenda weesaleko akagalo kamu kokkolabe naye engalo zonna bazigira ki naye nga teri awulidde batunudde Yusufu bwe bati basigalamu lwoko nga bagira ki bawaata olw'obulungi bwa Yusufu bagenda okudda ng'akambe katutte Allah yatunyumiza si hadisi ogenda hadisi nfu oba sanadi nkyamu la kalamu Allah jalla wa ala al-azali owedda amanye ebyama bya buli kintu kyonna eyaliwo ng'ekyo kikolebwa era yakiteekateeka kikolebwe huwa Allah subhanahu wa ta'ala bannange ng'osiibula abatulaba ku buno obudde nga singenda kuwa chance osibula abatulaba era obeeko betumira bannange abantu mwenna abali gye muli tugezeeko bambi mbasaba busabi mu ngeri ya kubeera nti nsaba twagale nnyo Allah subhanahu wa ta'ala era twagale nnyo ejjana kati mu kwagala ejjana olina kukola ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam byagamba era byolina okubanga ogoberera era nga ku buno obudde nze ngenda kusobola okubeera nti nga nsiibula abatulaba mwenna bakubiriza okwagala ennyo Allah n'okwagala ejjana nkizeemu lwa nsonga sebo ekitiibwa bakuba otumira tubeere nga tusiibula abatulaba pozi message yange negenda eri bannyinaze bonna abakyala ittakilla mukubiriza obeere ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala gwe wennyini awuliriza olwaleero okweyerula oba bleaching okwo kwolina tekulina kikugenda kugasa mu maaso ga Allah okwemyusa wenna noweerula oyinza okubula musingana nga mu face muyitirivu naye bw'abikkula omugongo nga gulinga ogwasifidde ebyo byonna tebiyinza kugasa wabula kyolina okukola kiki tegeera nti Allah yakutegekera obulungi obutaliiko bisiriiza abadan ojja kuleeruka ofaanagane buki wabula kyolina okukola kitya Allah subhanahu wa ta'ala naye ate okwelesa ebigere nga biringa ebyasiridde ate omutwe mweru ate la tebirina kkima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tebikkirizibwa kyengamba tebigenda kukola emyejjana bigenda kukola emyejjana obusiraamu bwatugaana okwejjako eddiba eryo oyagala eddiba eriri muki kigambo kinene nnyo baabu nnene oba kitegeera bulungi kati ebintu ebigenda kukola emyejjana kyolina okukola kiki tya Allah subhanahu wa ta'ala obulungi ogenda kubusiŋŋaana leka okweyerula oba okwekola byonna byokoze ebinaanyiza Allah subhanahu wa ta'ala n'akuma ejjana jazakallahu khaira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mubeere ku support Exam in Uganda temuvaako mujja kubeera nga mufuna ebingi ebiringa ebyo
يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك